Analiza ku Celeb Jazz nga bulijjo amanya yenze KingSmith olunaku olwaleero abayimbi bavuddeyo okulaba muno bakola ekintu kye twalako omulundi gumu luli abasinga politicizing nga bagamba kyeka ky'abaana abayimbi kyeka ky'abaana abayimbi naye kuno omulundi kyeka ndowooza kyanjawulo omukko engeri gye ntudde ne kakensa mu zino ensonga katunnyonnyolemu amosi byoti. Ndi bulungi munnange oli otya? Ndi bulungi. Mulamwa ki ensonga ki ddala entuufu eri mu kino ekintu? Ensonga mbadde up country nayitibwa ku abrupt meeting era nga netwogera ku concert nga nze General Salim Saleh ampadde kyowaka ngame ampadde omulimu ogw'okuba nti ngaidinga aba concert eno olw'okuba nti okuva emabega n'emabega akimanyi nti mbadde ne company gye bayita No End Entertainment era ng'ekyaliwo No End Entertainment kati ng'eyamba omuyimbi okuva wansi okulinnya eyamba international artist okubaleeta wano eyambye okumentalinga abaana abayimbi n'okuba n'empisa ebyo byonna binabadde abimanyi nti ennyimba nnyingi ezivuddeyo nga tekuliiko nti oba twawuddemu wabula bakadongo kamu R&B reggae afrobeat dance hall bonna bayiseewa era nga nsobola okubula nti abayimbi abanene bonna bali waggulu bayise mu No End. Oli wajja n'aŋŋamba nti nze saayitayo nga munene oyo aba si muyimbi omuyimbi yenna ateekwa okuba ng'ayiseko mu No End Entertainment ne bw'aba alinnyeyo bulinnyi bw'ati aba ayiseeyo. Kati entalo zino ezigenda mu maaso mu bibiina bino mugenda zikolera kye tuwulira eri yokka waliwo ekyakamiliyoni kye yakoze obitegeddeko? Mbitegeddeko naye we bitandikidde mbadde ndi up country naye nga kyenkomeddewo kati kye ŋŋenda okukola kugera kukola ki kukukwatamu gwe kamiliyoni mutabani tosobola kuleka abaana eno gye watandikira n'otutandikira ate n'ovaawo n'otambula otani okole ekibiina ekirala jangu oyozeyoze ekibiina kyo kino kyoze kyonna kimale okutukula bulungi ennyo ogenda oyoze ennyumba endala naye kakati okomawo komaweeka omale okulabirira abaana b'olina eka togenda kuzaala balala ogenda okuzaala balala n'obalabira otya nga bali obalemye obalese bakaaba bwe kitakola ye yafe eririnze ye taata waakyo yafe eririnze ekibiina kya kasa tekikola era kasirigwa kamiliyoni ye gwe taata w'ekibiina komawo omale okukyozayoza olyoka ogenda okukola ekibiina ekirala. Tuwulidde muno wano Cooperation with Creation ebibiina bino mwabiyise ne mugezaako okwogerako nabyo okubigatta ki ekyavudde mu meeting kuba muntu alabe bavaamu beeswaswana banyiivu? Ekibadde wano mbadde n'akatuuko okuva eggulu naye ekibadde wano sikibaddeemu naye nkitegedde babadde bainfominga era nali mpitiddwa naye ate sikibaddeemu naye nga kijja kuba kizibu nze era kyendaba nti concert egenda bayamba okubakakanyaako kubanga bajja kuba bakola ki bajja kuba bakola ate nga n'abali eka nabo tebakyapampinga bano abali eka abaweereza bu message gundi wabulira wagundi bajja kuba bamulaba kyekintu era General Saleh yakitaddewo naga nti abaana bano mbakoze ntya balina okuba nti balinako ki balinako ekibakipinga bize instead of okuyombayomba ensonga z'akasente oba zakuyimba byombi kakati balina okuyimba bagenda kuyimba ku concert bajja kuba bayimba bwe munaba muyimba nga bakusasula n'akasenteko olinnye waggulu naye dde tekajja eggulu ojjeyo ki anti wagenda okunonayo kasita ogendayo nonayo miliyoni emu nonayo emitwalo 5 kubanga ye tejja kubeerawo nga agaba gundi billions agaba billions ziba zabangi ne bwogendayo bwomu nakuwayo emitwalo 5 nakuwayo miliyoni emu egenda kugasa ki naye wano ofunye platform oyimbye ekiri kye wayagalidde ate bonna mujja kuyimba live oba tomanyi live tugenda kutendeka butendesi oyimbe live kakati tolaba nti azeeyo mu kintu kye asanyusa olw'ekintu kye aweerebbwa ssente n'abantu bennyini abali eka audience y'ensanyufu. Omulimu gonga No End Entertainment guliwa mu kino ekintu? No End Entertainment bagironze kubanga ye production enkadde eyina experience mu promotions eyina experience mu ba artists eyina Halima namakula mama waba artist yo waayi muwala wa Rema nga tetumulaba mu nkayana zino nazabi uma tetumulabayo eno superstars tetumulaba ki ekigenda maaso mukyala mufumbo
Rema muleke mukyala mufumbo omukyala omufumbo bw'ojja newekanikirira omwami ajja kuga nti fuluma bw'anaafuluma ani anaamulabirira sakyayimba bamusibidde waka leka omwami amulabirire kuba ye musawo agenda nakola ki nakola n'aleeta akasente ate kakati omwami amuleka awaka kyokka nti agenze kuyomba yagenze kutukana abantu namubulira okusingako twawulidde mbu nno mulwadde ensonga asaba obuyembe byo bimanyiko nga gwe maama ebyo ebyomunju tebitotolwa ebyomunju tebitotolwa mubitulekere ne mutabani wo Kenzo byomuwuliza gyali ali bulungi twalabe yafunye ekimyula owange ali firi oyo gwolaba ate kakati munaye tunamugamba kikati bwe tunayomba netugamba afuna ati ekimyula nga bagamba nti tutala ngeri batugoba tuliawo buli kati tuliawo buli mumwagaliza ebisinga ali free ate taata wa mwana tosobola mujja wantu tagenda kyogedde kutuulira wali enkayana omwana tebamukiriza genda wa taata omwana alina okumanyira embeera empya ndoza kyebaliko si kyange alina okumanyira embeera empya n'amanya nti ayinayo taata eri owuwe ddala naye nalyenayo amulabirira gwe bayita step in step father aba steppinga in kifo kyoli nga kyataliiwo okusaawa eyo naye nga taata eri gyali musuzi akubidde kasimu nagamba ku kimyola kye nedda newakirabyeko simulaba ng'akiŋŋamba ekyo lwaki muli bayimbi ate jamugamba bugambi nti kakati osomooza busomooza obadde otya naye nga mukulaba okuko ekimyola kinaafumba ndaba kyaswaga nnyo kya Facebook ate kirina abayimbi bangi bekibeera nakyo buli musajja ayagala omukazi we mu ngeri ye omulala ayinza omwagala lwekyo omulala ayinza omwagala lwa kabina omulala ayinza omwagala lwa bufumba kati yamanyi kyamwagalako tokimubuuze nja kimubuuza naye batugambye ng'omuyimbi singa maguli mama wa industry so mubuuza nga mutabani tolwawo ku luno nno naye ne bamutwala era ekyo nakyo nja kyogerako senga naba munfunye akaseera akamukubira tuli bize concert etuba naye abayimbi bagenda okusanyuka bayimbi bajja kusanyuka kikyosuubiza abayimbi mu kintu kino mami naddala nga abayimbi abadde n'entalotalo mu maka twawulira gundi Dax Katero ne Momo bayawukana nsonga z'akasente kwa abayimbi tebakyakola newaka ebizibu bingi kyembasuubiza kiri kimu kye nasanyuse ennyo nga tuli mu meeting nti buli muyimbi kino si kyankyalo kyokka wabula kigejagenda maaso paka lwe tunaatereera nga korona asse wansi oba covid kyona kyoyagala omuyita nga kisse wansi ekirwadde kino bwe kinakkakkana netuddayo okugatharinga mu gathering mu bantu abangi ojja kuba omuntu oli takwerabidde ate ojja kuba ofunyeyo akasente era kewandisabye wano nti banaye wakiri bampaayo 5 kati olijja kuba ogakoleredde nze njagala nnyo okukolerera kati ojja kuba okoleredde ekitone kyo ate nga ojja kuba amasimu ku gundi owandiike bannange mujja mundabe nze ngenda okubeera ku stage enkya kakamba nze ndaba bagenda kubeera excited ate nga ddala mutuufu mugenda kutendekebwa musobole okuyimba live ate asobole kuyimba live of course tujja shiba akube mangu akasimu mbuuzizawo shiba ajja kukikola trust me oyo omwana wamalirira bwati kiba kiwedde tetuyinza kwongerakaawo obugambo obusembayo bannange abaana bange mwenna mbamanyi nti ekintu kiri bubi naye ate kati mukimanye nti teri mu gavumenti muntu si mu gavumenti teri mu nsi muno mu nsi yaffe Uganda atalwazizza oba atafiisizza wateeka okubaawo kyolina mu famire yo kino lockdown yakututaasaako bulwadde wabula si yagundi si yakutubonereza mwekuume mwenna gye muli era ne bwe tunaba tukola gundi concert eno tugitaddewo lwakubanga obeera ku stage n'oyimba oluyimba lwo n'ennyimba zo n'omaliriza ate nga tewali kusosola bonna abe kadongo kamu abe waki bw'obanga oli eyo wala nnyo nogati ate nze nagenda ntya ku stage naye ng'olina ennyimba ezafuluma
kubanga tetujja kudda wa tetudda nti nze nakawandiika kayimba kange nzije nedda ng'olina ennyimba ezafuluma naawe ojja kujja ofune ka chansi oyimbe era nga bambuziza nti ete sente mmeka sente ki ezikugyamu nze bajomuwa za ku Celeb Jazz nga bulijjo amanya yenze KingSmith olunaku olwaleero kyasanyu nti nno tuddeko n'omukyalo omu ku ba legends mu industry newankubadde mbadde mumanyidde side eri naye ate alina emirimu emitongole gyakwasaganya ennaku zino gyenjagala tweyanjuleko abasinga mumumanyi abasinga tokwataddeko mask temumumanyi sagenda babuuzaako mulayika kati mumutegedde amanya agange Dr. Sylvia Damale nze director wa operations ku OWC on behalf of General Salim Saleh mukama wange mbalamusiza mwenna kale abasinga mwali mumanyidde nnyo mu nsonga za fashion era nga y'omu kwabo ba fashion icons etulina mu ggwanga lya Uganda naye since leero tumusanze ku side ya OWC that is Operation Wealth Creation ate nga waddewo enkaayana nnyingi nnyo ku bayimbi agenda kuba tukubiramuko kutoki lwaki olunaku lwaleero tuli wano era nsonga ki zebagezezzaako okugonjoola olunaku olwaleero naddala mu nsonga z'abayimbi bangi baddeyo nga bakaayana associations zadde zifuusa association ekigambo ggulu kibadde kisusse okubeera mu bayimbi ne mu entertainment industry yaffe soka otubuulireko lwaki enkaayana zisusse nnyo mu bayimbi era n'olunaku lwaleero lwaki tuli wano enkaayana nnyingi mu bayimbi kubanga ng'abayimbi babadde buli omu yalinga before obulwadde buli omu omuyimbi tewali muyimbi asula njala ng'okeera n'ogenda n'oyimba n'ofuna sente zo n'odda ewuwo naye kati situation netuuka nga obulwadde buzze tosobola kuva waka tolina concert tolina wakugenda tolina ate nga tewaplaninga tolina ki of course enkaayana buli omu kati anoonya anabuska atya anasurviving atya yeyo situation that is why it's a desperate situation ebadde nga si nnungi mu bayimbi mwe nga aba Operation Wealth Creation muyingiramu wa era muyambe batya okubayimbi bano okulamu n'enkaayana zino ziggwawo ffe nga Operation Wealth Creation mandate yaffe muzeeyi gye yatuwa yakubeera tuli part of security n'enkulaakulana ya Uganda so bwe tulaba wonna wali obuzibu nga operation tuyingirawo ne tugamba ne twebuuza kiki eba genosale eggulu ng'abayimbi buli kika ky'omuyimbi agenza abawuliriza n'abawuliriza kati mu kuwuliriza okwo gino emyezi n'emyezi egy'okuwuliriza kwe kuvuddemu n'agamba naye tusooke tukoleyo concert abayimbi babasasule buli omu ate ng'egenda kubeera free gwe ku ssimu yo tujja kugambisaawa bweziti kasobera ng'olina data ku ssimu yo ng'olaba concert y'abayimbi banna ekivvulu ekyabannayuganda ng'okiraba basically ku ssimu yo abayimbi bafunemu ne tufune ne basponsors ezo sente zonna eziba basobola zigende mu bayimbi ate n'ekirala tulina platform gye waliwo abakoze bannayuganda abakoze platform bagita UGATunes kweyo UGATunes ojja kuba osobola okuteekayo oluyimba lwo nga muyimbi omuntu yena bw'agenda n'aluwuliriza ng'asasula nusu 5 oba nusu 10 zijja wuwo so yeeyo ensonga lwaki operation eyingiddewo mweno industry naye omulimu gwaffe si entertainment katugenda tuli allowed tugenda mu any ministry ate twogera ne private sector abantu owa bulijjo omuntu wa wansi ffe tutuukirire omuntu ne tumanya ki ekiriyo ne tugenda ne tukitwala mu bakulu mwenga aba Wealth Creation Operation Wealth Creation mufuniramu wa ffe nga operation mulimu gwaffe kubanga Operation Wealth Creation eri office eya president kakati emirimu president egimu gyatatuukira directly agikwasa ffe ne tugenda ne tugikwasaganya ne tugenda ne tumureporting enkaayana mbayimbi zisusse ezeetedde okulaba muno tulaba kyetwandiise associations nyingi nnyo mugenda zikwasaganya mutya nga mwaba Operation Wealth Creation kuba tulabye twadde tukyali awo ne tulaba nga Chameleone akoze ekibiina kye waliyo Uganda Musician Association waliyo Rising Star waliyo Talented nyingi nnyo mwenga Operation Wealth Creation mugenda zikwasaganya mutya kambabuli ensonga lwaki entalo zijjawo obwavu n'obubeera nga tolina kyolina kubanga abayimbi bantu beeyagala nnyo nti wawa ng'alina ssente ze tajja kubeera ng'akaayana buli omu kati akaayana kufuna kyanaalya kakati tetusobola ate kubasuulirira tetusobola nti kati muyomba nnyo oba mukaayana nnyo nedda tulina okubawumbawumba netubalira gaa kibuzibu ki
bwetukola eno concert enaatuyamba etya bwetutunda kino tunaatuyamba etya tukwatira wamu tukole idea era tulina task force twafominze erina association zonna buli association netugigamba letayo abantu babiri tuplaninge gavumenti enaatuyamba etya kubanga bwotagenda gwenda okuyamba gavumenti olina okubanga olina ne plan nti njagala obuyambi bwe buti ne bwe buti nti munyambe wano na wano byolaba tukwasaganya twabalabye mu meeting wakati wa Uganda Musicians Association n'ekibiina kya mukulu amanyiddwa nka Chameleon ekya Superstars Musicians Association biki ebyavuddeyo ku ebyo bye mwakkaanyizaako okubanga mutereza industry ya Uganda kyetwakkaanyizaako nti buli association yonna eri welcome mu mateeka ga Uganda sisobola kugaana kukola naawe association yo kati kyetuba tulina okukola kubanga tulina Uganda Culture Forum eyo forum mu mateeka ga gavumenti yesobola okutwala association zino zonna ez'abayimbi kati kyetukola bona association zonna twazikoze eki twazifunye kati buli association twagigambye ddayo otuleetere buzibu ki bw'olina nga association nga kadongo kamu kati tukwasaganyizaawo tulabe kati eno association erina buzibu bwetyo eno erina buzibu bwetyo eno erina buzibu bwetyo tumakinga sure nti obuzibu bwonna obuliwo tubugyewo kubanga kati bano abayimbi obuzibu balina buli temporary obulwadde bwe bunaageera buli omu ajja kuddayo addemu akole naye kakati kyetulina okukola tugenda kubayamba tutya ekintu kino kyemupulaninga okukola ekya concert mukipulanize kubanga kirwaninga for how long tugenda soka tukole concert ey'olunaku nga 3 July kati eyo concert ejja kubeerako ebitandaala bungi obugenda especially Yuga tunes kubanga ne bw'oba tebakulonze okupafominga kweyo manya nti music wo mulina osobola omuteeka ku Yuga tunes era ojja kusobola okuba nga osobola okufuna ssente mu ekyo ate ekyo kijja kubeera permanent forever zino concert abantu okubajjukizaamu nti tukyaliyo ngaffe abayimbi tukyali baakabi abayimbi tukyaliyo okujjukanya bannayuganda then nga n'abayimbi bafuna akasente nga ne advertisers nabo babateekamu akasente nga buli omu alina waafunira nga bwetwetegeka nga tuva mu bulwadde nga tumaliriza atwawiddeko emitwalo 10 abayimbi gye bagenda okufuna buli omu emitwalo 10 gino olowooza ginaasobola okuyamba abayimbi mu nnaku zino 42 oba mu mbeera gye bayitamu kati ekyo emitwalo 10 eryo tteeka ekyo emitwalo 10 lyayita mu cabinet era baminisita mwe mubawolonda ne mubateeka mu cabinet baayisa ne bagamba gavumenti erina ssente at least efunye emitwalo 10 kati ekyo emitwalo 10 gigenda kuyamba baba listi y'abantu bano abakolera jange kati n'abayimbi bennyini nabo ne babagana nabo era kakati wano operation obwedda association zonna buli omu twamugambye leeta abantu bo n'endagamuntu tubarefaringe ku KCCA basobole okubanguya bo batandika okubawa eyo emitwalo 10 eyo emitwalo 10 tteeka tezimala olaba kati nga mu America bo bakabawa mwaka mulamba buli mwezi babawa ssente namwe mulina pulani ebawa ssente after gino emitwalo 10 buli mwezi kati ekyo sikimanyi nkuwa buwiga idea nti kati ffe tusobola ogenda gavumenti anti kati ffe tugenda suggesting la Minister of Finance kati kyekimu okebera mu nsawo ya gavumenti gyeziri bweziba gyeziri nga operation notification kyetwandiyagadde nti abantu babawe ssente ate babawe n'emmere kati naddala bano bolaba abantu ku street olina bwateeka ebimotoka by'emmere nga abantu bajja ne bafuna emmere ekyemitala n'ekyeggulo emweno period nakyo kisobola okubeera nga already alina ne musawo ideas tulina okuziyiya kulaba abantu netuziforwardinga bo ne basalawo mulanga ekisembayo njagala okubire abayimbi mulanga kigo bakubira mukana akaseera kuba abasinga balekanga buli omu ayagala kwenoonyeza kike wabula obwomu buganja okujja mulanga kigo bakubiranga gwe director omulanga gwe mbakubira nti tubeere bagumiikiriza kubanga twegatte bwe tubeera nga tetuwegasse ffenna tetulina kye tujja kufuna naye bano abantu aba gavumenti bwe balaba nga tuli bumu nabo balina engeri bwe banaatandikira okutuyamba naye twekwasaganye tukole ffenna bumu kubanga ffenna kyetwetaaga kiri kimu twetaaga kubeera bulungi tetwetaaga kubeera nti
tetulina mmere, tetulina rent, batugoba mu mayumba. Ebyo byonna njagala n'okugamba abayimbi tetugenda kubalekerera. Ate tewali gwe tugenda kusosola. Nti tugenda ne kamiliyoni ate tukuleka, tewali muntu gwe tugenda kuleka mabega. N'abato abakavaayo balina oluyimba olumu. N'oli ne baba alina oluyimba lumu, ne baba alina n'ennyimba 10. Tewali gwe tugenda kuleka mabega.